Olunaku olwaleero njagadde mubeere nga mubuuza ebibuuzo ngenda kubeera nga mbaddamu. Buuza ekibuuzo kyonna naye ekibuuzo kibeere nga kikwatagana ku nsonga za mu kisenge wamu n'eddagala ery'enjawulo erikwatagana ku nsonga ezo ez'omukwano. Ngenda kubeera nga mbaddamu bulungi nnyo. Osobola okujja ku WhatsApp yange eri 0777873401 yeeyo WhatsApp namba yange. Weereza ekibuuzo ku WhatsApp ngenda kuba nkuddamu akadde kano kennyini nnyini. Oba osobola okuteekako komenti yo ku YouTube wano ngenda kubeera nayo ngitunuulira. Nja kuba nkuddamu, nja ku recording ngiteekeyo ku YouTube yaffe eno Kyayiti mbeere nga nkuddamu ekibuuzo ekyo ky'onaaba obuuzizza. Buuza ekibuuzo kyonna ky'oyagala okubuuza ngenda kuba nkuddamu. Jangu ku WhatsApp recordinga ompeereze ka recording mbeere nga mpuliriza ekibuuzo kyo ngenda kuba nkuddamu bulungi nnyo. Mwebale kubeera ku channel yaffe eyitibwa Kyayiti YouTube channel yaffe mugende maaso n'ogyegattako mbeere bulungi mweraba.